kusasa bakazi bwe tuli basajja ffenna wano ewaawo tusooka okusaasira amina naye abakazi balinnya enkanda abasajja tebajjukira suuna endagaano gye mwakola n'ennambwayo yali ki tewali ndagaano yonna tewali ndagaano yakolwa nze era mwattu ekyewuunyisa mu mboozi zange nambwayo alabikira watono nze nambwayo nanyambako obuyambi kuntwala wa muntu yanguza ttaka that is all ewakojjaawe kamuga kojjaawe nze nali ngenda kugula ttaka eyo bulenga kubanga bulenga eyo nina abafaani bange bangi kati ngamba nti kyenyinza okusasula abafaani bange bano ab'ebulenga kugenda kuzimba egundi kuzimba ate nali enjagala nnyo ku Ntebe Road naye nga bafaani bange ate bo bansika bantwala empulira bansika banzeeri naye ngamba nti oba nkikole ku lw'abafaani bange kati kyali wange oyo yaviirayo najja nangamba nti goberera mutima gwoba olyanga omutima gwagala ku Ntebe Road kuba ozimba agamba nti nze nina kojja wange bamuyita Kamoga Properties asobola okuyambako suuna mukwatagana mutya namba y'okutuukako eyo livu y'ogende wa Kamoga babatya mwakwatagana mutya namba y'okutuuka ogende wa Kamoga akola ku Bukedde nange gyenkola ate waliwo ne puroguramu gye twakolanga ffenna era ku gundi ku Bukedde kati nga abeera close nange kakati kyekyo kati ebiseera ebyo nga temunayingira mu mbeera zaabo bitongole amasanyalaze ge gakusika eddoboozi yatwalayo mukwano gwe era ebiseera ebyo yali mukwano gwange kyali wange nga bw'oyo yali kyaliwo ayinza okuba nga yali kyaliwo nga naye ate yalinamu endowooza endala oba oliawo kyotamanya nankulembera n'atwala ew'omusajja Kamoga nanyanyiriza bulungi mpulira era naŋŋamba nti nno ettaka lino ensasula yonna gyobeera gyagala kusasula ekuwa emirembe gyoba osasula kuba kati gwe suuna nkumanyi ate era njagala nkuyambeko kuba kati mwewala muli basajja bamannya balina ebintu bye babalowooleza koze munnange bekyekyo nanga nti kyengenda okukolera kukkiriza oleete nga mukibanja mpula ne mugamba ati oba onkoledde nnyo kati bwamala okukkiriza nga tugenda ngambiranga nambuza amala okunambuza ewantu awo nange nga nsiimawo nga nkyamuka nga nsooka ngenda ku akawunti okukunulayo $5,000,000 era ze natandisa nga nsooka nzimuwa ze natandisa nenzemu nenoonya nenjiribayo nenda 5 nazo nenzimuleetera nga lisiiti zange zonna ziriko suuna beeni mpaka ku lisiiti eyasembayo eyamalayo sente bwemala okumalayo sente $40,000,000 naŋŋamba nti nno noonyayo endala 3 mu processingira ekyapa suuna beeni ettaka waligula $4,000,000 wangi ettaka waligula $4,000,000 weewaawo mugenda okumaliriza nga ki nga ŋŋamba nti leetayo $3,000,000 mu processingira ekyapa mani suuna beeni ozeho kale nga nzireeta kaakati obuzibu bwava mu kubanja kyapa manjiriza Kamoga ekyapa kyange emyaka 2 mirambirira nga nakikuwa Kamoga nga tampa kyapa kyange manjiriza Kamoga yakuwanga lisiiti kwe wasasula sente zonna eyamuwanga yazimpanga zonna ziri mu mannya go matuufu suuna beeni awedde emirimu tekuliko kawakatirwa konna kubanga era naye teyalina nsonga lwaki yali akongerako to make the matter worse waliwo we natuuka nga $10,000,000 z'embuzi ezimalirizayo ettaka nga mbulayo $10,000,000 esente ze ezisembayo zanzoganya nnyo bwe zinzoganya Kamoga yennyini nampita naŋŋamba mutabani nti wangi okubye nnyo ebivulu mu Kampala lwaki togendako e Masaka n'otegekako mu kisaawe eyo bakwagala ewammwe nti munnange nga ngenda ndiramu mbazira nemugamba mbazira nti wangi lwaki tugendako e Masaka mbazira nga akkiriza
nga tugenda e Masaka nga tukuba endongo yaffe Mukama nga agituwamu omukisa najja nziruka ne miliyoni z'akamuga 10 n'ezimukubira awo mu maaso pa ne mugamba muzeeyi nkusikujjeemu nangamba mwana gw'oli muzira naye ondabye nange weeri omusajja ezeteekanya saakuwadde fulani twala weeri emekete oyinza oli w'amaanyi muzeeyi bwati bwe yayogera kaakati nze sirina kuzibu na kintu kirala kyonna nze sirina kintu kirala kyonna kye ngenda kwogerako mpulira njagala Kamoga ampe ekyapa kyange njagala Kamoga properties kakati Ssuuna kyogenda okukola nga kiri mu mannya gange kyokka kyenjagala oyo Katemba gwe yakola okutuuka okufulumya ekyapa nga kuliko abantu babiri ekintu kyesimugambangako etutayogerangako naye tetutuulangako ne Kamoga wansi kubanga omuntu okugatta ekyapa ng'ekyo mukanya nemutula wamu okutuula wansi nemukola n'endagaano naye kakati obuyinza yabujjawo amaanyi yagajjawa ye yakikola atya nga musajja muvumu nnyo Ssuuna namwe oyo mulinamu omwana Ssuuna eyo tusooke tuleka okugenda ati mpuliriza bw'oba mulinamu omwana n'omwana oyo mukola eddiini ayinza okuba siwuwo zebyabana saagala nnyo mwana kumuteekanya ennyo mu mbuzi kituufu Ssuuna wakati tulina kye tuwulira nga bagamba nti waliwo ekyapa ekiriwo naye kiriko mwe babiri n'ennambwayo anti kyekyo kye nabagiza emyaka 2 finale kakati neŋŋenda ndaba ekyapa nga kikoze nga kifulumye nga kuliko abantu babiri kakati obuzibu nze nategeera lwaki bakikola batyo nga bannindiikiriza maliriza enju eyo kubanza mala okusiba ekikomera nembeerawo awo nga ngattagatta okuva enkumbi yatema omusingi yasooka paka olwaleero ng'enju eriwe mugirabidde mu mawulire oyo omwana ow'obuwala talinnyangayo yadde n'okumanya kiki ekigenda mu maaso yadde n'okumanya nkozesaani yadde n'okumanya matiriyo mujjawa yadde n'okumanya bintu yadde tamanyi bifa ku sayiti mu njogera ennyangu tabimanyi kakati oyo omwana muwala wa Kamoga amuyita kojja kati mwami Kamoga ali mu kusakira muwala we asakira muwala we nze siyinza kuddaawo nenkuba muwala neŋŋamba mbu ate simanyi bitya nedda simulinaako buzibu era negyabadde abadde ali mu mirembe naye kati Kamoga yamuwa amagezi nti agende mu nju etannaggwa ojja yamuwa amagezi aleete emaali mu kika giyingire oyinza okuba oli awo n'aleetamu omukazi omulala giyingire omwana n'ebifaananyi bye mwalaba nga ebyafuluma kubanga yabissaamu amaanyi ye ng'omwana omuwala bitambule nga analiwo ababuloga nga bagamba mbu nno Ssuuna agoye omukazi mu nnyumba ennyumba yali tesuulangamu yadde omuntu yenna okugjako omulenzi asikaali gwe nateekerawo kaaluumu kamu awo asulawo ng'akuumawo etegeeza temuli muntu mulala yenna yali asula namba yosali tasula mu nnyumba eyo yali tasulangako mu nnyumba eyo wabula bwe yawulira nga bamuwa amagezi amugamba nti genda ogiyingire nga tennaggwa ajja kunoonya bwakufulumyamu ebule kubanga ajja kuleetamu abakazi abalala kati no munnange yembeera eyo naye zegendi gyolira nsirise Ssuuna kyoba okola Ssuuna beri kyoba okola ompulira Ssuuna bino ebintu bijeemu okutyambu abakazi banandaba batya genda mu mateeka tujja kuyamba olwanirira ebintu byo bwejeemu okutya bino ebya pabuliiki musibanya omukazi yesi muntu omukazi alina mulaitisa okubba olwokuba mukazi genda mu mateeka amatuufu tujja kuyamba olabe ng'olwanirira emaali y'abaana bo kati bino biteeke muti olwanirira musaayi gw'abaana bo ekintu ekinnuma mu mutima kwe kuteekawo kwagala okuyingirira amaka enju eyo nga bayita mu mbeera ya muwala yasonda bajjo owangalidde mu mawulire teri muwala asonda oyo omuwala akola mu mawulire obimanyi nakigambye edda wano gundi nakigambye edda wano kadima
ne mugati nja nanga mukananga yembera jo itamu nange jina limpita mulaze siba kwera kusaidia mukazi kwa nange bambonya abonyeza nnyo suna omuntu akubaganya ebirowozo nga abayogera nga waliozimbe ku kalina omanyi kyendi mukwogerako kati zino emboozi zetunyumya tukakatemuko katono mwami bajja ozimbe zikalina omanyi kyebayita okuyiwa siraabu okuvira ddala wansi paka waggulu okitegeera bulungi sente eyikaawo enju yange tennagwa naye kati erabika eringiza ne miliyoni 3 nezigwa nezeyongerayo naye kakati gaddala mu butuufu nga suna tokaaba nkuwulira eddoboozi litandise okufa mwana Suna ogenda kuwangula kamuga tujja muwangula tofaayo ensi eri kusaidiyo tokaaba suna wali muganda ogambye nti risiiti zonna bazikuwa ziriko suna be risiiti yasembayo eno yatandika okuba ngaebuzaabuza tewali ebuzaabuza yonna zonna ziriko suna be kyapa kuvaayo kulaga nti kiriko abantu babiri waliwo n'ekyasooka okufuluma nga ndiko bwomu kuliko n'ekyapa ekirala waliwo ekyasooka okufuluma nga ndiko bwomu just bakikola transfer kati nga naye wiki transfer ng'ate nange siriiwo nze gwe bakyusa nga bajja mukundi yange saakimanyako omanyi okola transfer mu kyapa kyo nga naawe tomanyi gwennyini kyo nga n'okukifuna nga tokifunangako ekyapa kyange kyasooka nekifuluma nga kiri mu suuna beeni yekka ng'olwo bakyalinako obuntu amazima bakyagalina mu bwongo awo katemba watandika okuyingiriramu ekitegeeza ekyapa ekyasooka okirina ate bakimpa sikirina naye mu system bwebikebera obiraba ekiri kyebakola transfer okutuusa kino bagezireko babiri kyebakola okutuukira okutulikako ababiri naye twatuula twabinyumirizaako wa ekintu ekikolwa ekyo kyonna ebikolwa bikolwa lwa kwagala kwegamba mu ngeri ya bubbi mankwetu nti omuntu ayagala oli omwana ayingire mu maka ng'alina n'obuyinza obusobola okuboggola okimanyi nti nno omuntu bw'abanga alina ekigambo ekigamba mbu nasonda ekitegeeza omukazi bamusibako ku mpaka ajja aduumira atwale emaali y'abaana kati gwe bwoba olaba ki mpaka wangi singa omukyalo ono yekuba mutima n'afukamira n'avaayo n'ayogera amazima nagani mu butuufu mwami wange omukwano gwe gunzita tuddemu tutuule nteeke mu maka ntuule nfumbe nze situula kati nze njagala nkugambe nti no sibangako bangi nti sibangako titubeerangako mu bufumbo omwe tuli mu maka tuteredde mubadde mbino byakalundo nekisooka tamuwasangako abadde abeerawo era n'enjugi yavuddemu yaleseyo emyezi 2 mu maaso enjugi yavuddemu yaleseyo emyezi 2 mu maaso nga tegibanjiwo naye kakati omukazi atali mufumbo gwe batawasanga mbaga ajja ate ekitegeeza kati suuna temubeerako mu bufumbo obutukuvu n'endambwayo nze siwasangako nze nebeera byange okyali muvubuka mutombeerera nze nebeera byange suuna aŋambye akyali fresh tasekita wasangako era si musajja mufumbo era bino ebintu neetaaga okwogeramuko n'abasajja abawasizaako abafumbe wengi nze ngenda okuwulya omubbi bw'abakazi ngenda kuyambako mu kulwanyisa obubbi waabwe bwakyo oyitamu nange kyempitamu naye kyoba okola suuna kyoba okola genda mu mateeka kamuga tujja muwangula ne muwala we kubanga ekisooka tobawasangako temulina kibagatta oli yali bulooka wa ttaka ali naafundikira nga atutta ebibyo obwo tujja bavunaana omusango gw'obufere oweka baabwe tweyanzika tusabire bijja kuggwa suuna waffe naye suuna nga tonava ku ssimu genda mu mateeka nkwegayiridde kangire nga neerowooza ekyo si kwerowooza tandika amateeka fojale tosobola kusifojalinga sikaani nosikaninga saidi y'omuntu nogaba ekyapa kubwereere noyakitingirawo beera siriyansi era ensonga eri sensitive nnyo suuna abantu baali bakusalidde omusango tobakuvayo kwogera mazima baali bamanyi oli mubi gwe kintu ekikuttira erinnya nga tolwanira maali y'abaana tosobola kizanyiramu bwoti kasente kange kansuza kakati zuuku kasuuna ogende mu mateeka bakuddiza ekyapa kyo
akasente kange kansuza mu mpewo nze ebirala byonna tulibyogerako naye njagala nsooka enfuna obwannannyini bwange nange manyimirire ng'omusajja omanye tolina wooteko oluba toyinza kunyimiriza waka nga ndaga nti pulopate yange mbu nagigabana n'omukazi hawu kitutya nze nonze mu bulamu bwange nina ekintu kye nali nagaana nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi sikwata sente ya mukazi nze ate oba nze kababeere n'abo abawala abo abalina sente abo nze tonfufugaza nze lwakuba nti olina obusente bwo nze seesembereza kintu kya mukazi saagala bintu bya mukazi saagalira ddala bintu bya mukazi nze nkola ekintu ekyange ne bwe kitambula siro kitya naye nga nze kitambulira ku gundi ku bintu byange nze nga muntu era ogwo omutima nkuze nagwo nze nina ne mwanyinaze yampaako akabanja bamuyita nakalema beti naye yakampa naye naddayo nenkamuwa nga ntandise okukola ku bukedde nolaba nti waliyo baganda bange abali obubi okusinga nze bawa akabanja nga mpulira njagala ekintu kyentuyanidde nga nze ndaba nti nyinza okutuuka mu maaso eyo gundi sebo mwanyinazo n'agenda akannangira nga mpulira saagalira ddala kintu nze kigatte sigatta saagalira ddala gatta ogattangako n'emunywayiwo obanga oyinza okugatta n'embazira ttoni naye n'otagatta na mukazi sigatta Suna mukama kuume muganda wange kale wefula ayagala kaba kadima ate wefula alumiddwa ate sirumiddwa enjeze zikusumbuwa